Nuupu abalumba Mpuuga nga bakulemberwamu pulezidenti wa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu balina ekigendererwa kyabwe ekikusike eri bannayuganda nga babawuddiisa nti baagala bukulembeze bwa ggwanga, naye nga obutuufu kiri nti bakozi ba Mwami Museveni era nga Mwami Museveni yavunaanyizibwa ku Nuupu eyo. Kufa abantu abalaba ebigenda mu maaso, y'ensonga lwaki bwe balaba omuntu ali ku nsonga ez'okununula Uganda okugijja mu mikono gya Pulezidenti Museveni ne mutabani we ne bannaabwe bafaananya endowooza, bagezaako okulaba nga bamukuba ku nsolobotto mu ngeri y'okwonoona erinnya lye eri bannayuganda. Era ensonga lwaki olaba nti kati buli we badda Mpuuga yafuuka topiki mu bo, mu kifo ky'okutulaga singa banaaba bakutte obuvunaanyizibwa nga bannayuganda babawadde obululu bagenda kukola bino na bino bye bagenda okukolera bannayuganda. Batulaze nti si gwe mulamwa gwe baliko, era batulaze nti bakimanyi bulungi nti Mpuuga singa akwata obukulembeze bwa ggwanga alina omulamwa ogutwala Uganda mu maaso, awatali kusosola muntu yenna mu ddiini ye oba mu kika kye oba mu kikula kye oba mu ggwanga lye. N'olwekyo omulimu ogwo si gwabwe bo nga bo, gubaweebwa Pulezidenti Museveni oba oli awo ne mutabani we bagukole, okulaba nga abantu abalimu ensa abalina Uganda at heart oba balina Uganda ku mutima gwabwe baboonoona babamalamu amaanyi. Nejjo lwennyini bwe babadde wali e Kavule era walabye ng'emimwa gyabwe tegyatulidde awo, babadde ku Mpuuga nga bagamba nti ye yasiba eri mutwe egi mutwe, so nga gye buvuddeko yali Kyagulanyi n'omubaka wa Makindye West Aaron Ssewanyana ng'akakibwa okwogera ng'akakibwa Kyagulanyi Ssentamu nti Mpuuga ye yabasiba bwe baali mu busibe e Masaka ku misango gy'okutemula abantu e Masaka. Mpuuga nga ye MP wa Masaka okumala ebisanja ebisukka mu 2, situmuwuliranko nti alinayo ekkomera, situmuwuliranko nti wa poliisi, situmuwulirangako nti oba yakulira ekitongole ekikesi bitongole bya gavumenti, situmuwuliranko nti oba yakulira DPP owa Uganda. Lwekyo kitwewuunyisa abasajja bakulu abo abatulidde mu myaka okutandika okuvaamu ebigambo ebifanaganako bwe bityo. Tukimanyi bulungi nti ekibiina kya Nuupu kirina akakwate kanene nnyo ku Pulezidenti Museveni, era nga yabasindikamu Lubongoya y'omu ku muwandiisi waakyo, Kapiteeni Lubongoya, ate era ne kibeera ne Meja Katana nga ye muwanika waakyo, era nga kimanyiddwa bulungi nti abo bali mu ggye erikuuma Pulezidenti Museveni, era baakola nnyo emirimu gy'okukuuma Museveni mu kiseera we lyayitibwa nga PGB nga terinaba kusuusibwa ku linnya lye lirina, era si baddizaata mu magye ga Uganda. Ekyo kitwewuunyisa ekibiina ekitalina akakwate na Museveni okubeera nga kirina ab'amagye serving officers nga bebakikulira. N'ekyo nammwe bannayuganda abali mu kibiina ekyo era abalowooza nti kigenda kwako ekibatuusa, kyemujja okusobola ekinene ennyo kwe kufuna obwa kansala oba n'obwa MP n'ebifo ebirala ebirondebwa, naye obwa pulezidenti tebuliiyo kubanga abakikulembera si kye batunuulidde. Mu bo mwalimu Mpuuga alabika nti alimu 5, era ne bayita mu ba MP baabwe abali mu Parliament be twandiise nno baabajega, ne batandika n'okugamba nti Mpuuga Museveni ye yamuwadde ssente, naye ng'ate bo bennyini bamemba ba Parliament essente ezo be baaziyisa mu bajeti eyateekebwateekebwa Pulezidenti Museveni, nga n'abaazifuna balala baali bangi nnyo. Okwali yaliko sipiika Kadaga, okwali yaliko sipiika
mukulu sekandi era n'afuna n'ez'okuba nga yaliko vice president era nga sente zonna zafulumira ku vooti y'emu. Mu ngeri y'emu era twabalabye luno jjo ku tteeka ery'emmwanyi abaagenda okulwanyisa etteeka ly'emmwanyi okulaba nga teriyita nga Pulezidenti Museveni bwe yali alyagala, baatandika kulwanira katebe nga n'ensonga tennaba kuteebolingibwa era okukakana nga leader of opposition yali Ssenyonyi ng'abakulembedde nga bafulumye. Twagenze okulaba ne kaakati baakoze kintu kyekimu ku tteeka ekkulu ennyo ery'obuvunaanyizibwa, etteeka ly'amagye, ebbaga eryabadde eddene eryaleeteddwa. Mbuusabuusa abo ba MP Ssenyonyi be yakulembedde okufuluma nti babadde bamanyi n'ebiri mu bbaga eryo eryabadde lisukka ndowooza mu mika 10. Sikakasa nti ebiri mu bbaga eryo n'okusobola leo babimanyi, okuggyako okutambula n'ekikwate nti gavumenti ereese etteeka ly'amagye, erizaawo kkooti z'amagye, kkooti lyeyajjawo. So nga ako kabadde kawaayiro buwaayiro mu tteeka eryabadde liriko emika egisukka mu 10. Nga ffe abaagala okulembera Uganda tukimanyi bulungi, tugenda kukulembera Uganda nga amagye ago ge galiwo. Tetugenda kujja kutandikawo ggye lyaffe. UPDF era lijje ligenda okubeerawo tujja okukulembera nalyo Uganda. Naye mu tteeka eryo mwabaddemu obuwaayiro bungi obuyamba n'abali mu magye ku mbeera zaabwe nga bakola emirimu gy'amagye, abo abaliyo n'abo abagenda okuyingira amagye n'abo abagenda okuwummula. Abantu abategeevu twandibadde tulowooza nti bwe kiba nga babadde basomye bulungi obuwaayiro obwo bwonna obuli mu tteeka eryo, bandibadde babeera mu paalamenti gye twabatuma okututeeseza ne basinziira omwo okulinnyirira akawaayiro ke balaba nga kabi, nga kkooti yasazaamu ekiyitibwa akakiiko k'amagye okukiyita kkooti y'amagye, akakwasisa empiso kayita kkooti y'amagye, ke bandibadde basimbako essiira ne bakalwanyisa ne katayitamu. Oba mulimu n'obuwaayiro obulala bwe bandirabye nga nabwo si bulungi ne babulwanyisa nga bali mu paalamenti ne butayitamu. Naye omulimu omunene nnyo gwe baakoze kwe kufuluma ne baniigira ng'embuzi eyasizza ekibya, ne bafuluma ebweru nga tebalina mulimu gwonna gwe baakoze. Kati oli bw'agamba nti baafuna dde obukadde 10, omuwakanyizaawa nga ono omukyala wa NRM Tushabe abaddeko ku puroguramu emu n'agamba nti baabawa obukadde 10 ate baabawadde n'obukadde 98 n'obukadde obusukka obulala mu 3. Oba tezigenze mu bukadde 200, nze Matobuze nali nayogerako edda nti nno kontrakiti yaabwe ya bukadde 200 baakafunako 10. N'olwekyo baatuyiye nnyo bannaffe, era ekibiina ekyo ababadde bakisingamu obungi babadde bannuupu, badde basingamu obungi abaakoze katemba oyo atali musasulire. Naye nga nze nkakasa katemba oyo ddala yabadde musasulire nga baali balina ddiru zaabwe ze bakutula. Tusaasira abo ba MP abaaduumiddwa okufuluma nga baduumirwa Ssenyonyi, Joel Ssenyonyi, leader of opposition, naye nga bambi si kwe kwabadde okukkiriza kwabwe. Tubasaasira era twagala mugende nga muvaayo Ssekinnoomu nga mutwetondera. Nawuliddeko ebwatekamwa nga yeetondera abalonzi be nti bamusonyiwe okubanga yagendedde mu kayoola ya leader of opposition n'afuluma paalamenti. Mwalabye omu ku baasigaddemu owa Kampala Central yesobodde okubaako ensonga gy'aggusa n'agamba nti akakofiira akamyufu kakwatira omuntu nga oba olugoye lwonna dukwatira omuntu nga teruliko kabonero ka UPDF, omuntu oba omwesibirako ki? Gwe bwe olaba nti nno olugoye lwa UPDF tikaka kabonero. Naye n'ekirala ekiri mu ekyo ku tteeka eryo erya kkooti maakyo kyamu nnyo kubanga lirimu enteekateeka ya gavumenti okuwaayiriza
nganze kenyini ayogera ku nammwe nali mpayiriziddwako era bwogenda mu fayiro yange ku intelligence gyeyina ojja kusangako ekifaananyi nga nyambadde ebyambalo bya UPDF nga nkutte ne stick grenade naye ng'okwo kwali kumpayiriza bwe bankwata emyaka egiweddeko eyo nga bantwala mu safe house bwe twali awo ekittante nga shemu ekyayinawo ofiisi zaayo ne banyambaza ebyambalo by'amagye ne bankwasa ne stick grenade ne bankuba ekifaananyi era kifayiro kwekiri naye nga si kituufu kati singa bantwala mu kkooti eyo mbasigenze kukalaba naye no juzi bwe bankutte okwambala ebigoye ebimyufu nga nali maze n'emyaka 3 nga sibyambala nabatebuka nga balese kisonkole ky'esasi bakitadde ewange bagenda okujja basanga nti kasuse era ekyo kyali kintwala mu kkooti y'amagye nga kuwaayirizibwa n'olwekyo sisemba kkooti y'amagye kubaawo era njagala kubanga abantu bwe bamaze okufuluma Ssenyonyi yamaze okufuluma ne bajega banne ne bagamba mbu batwala gavumenti mu kkooti ku tteeka ly'amagye ekyamu nedda abo si bantu batuufu kutwala ku Ssenyonyi toli muntu mutuufu abantu abatuufu okutwala etteeka eryo mu kkooti ye Lawyer Lukwago ne Sseggona ne Kabazirukuka naye bano abajega tebateekeddwa tukulembera mu tteeka eryo kubanga bagenda kulitwalayo nga lya kiwaani nga bataddemu ebintu byabwe eby'ekiwaani olw'okuba ssente ze bamaze okulya nze Maddo Vincent okuva mu kibuga ky'Abaddugavu